Ibera inika tufenya wagenda okusaala wefu naye nga tetukusijamu omusiraamu tusimbe layini yagala okusaalira nga tenobotasibyamu emiswala temuli mukutamu simba layini bulungi naye tulina ozitereeza ekikulu layini tulina ozitereeza kyekikulu inokuyano yamusobesalamu ono yehookubye okutunulira mubalabye abantu abo agijjava noono beba okunya alina naye nze mumanyi teri abanja mumanda naye manda alina babanja bebasirise ekyo kyenkakasa ekyakinkakasa siwedde sekasa sekasa kisembera wano tusanye mayiti tuve wano naye tugumye nnyo muganda waffe eri tumugumye nnyo paka tutaata maama byonna ebyotutere tumugumye nnyo ate buli amuliko amugumye nnyo era tumukubagize nnyo ate tetumuvaako nnyo inshallahu taala akutumire okusaalira musajja olumire okusaalira musajja tunakitegeere akati inshallah bibiri wano mu maaso tusaanye mayiti kuva mukifo kyange kyonna entakubira ziri nnya esobola kati allahu akbar kuba kusoma suratul fatiha egamba nti alhamdulillahi rabbil alamin eyemu eyokubiri eba yakusalira muwansi wa muhammadi sallallahu alaihi wasallama eyokusatu yakusabira ono omulaba agalagidde wano naye atasobola gamba nti allahumma akfirlahu kubanga muki olabye enjogere gwentokikola nyezo nti allahumma akfirlahu walamru tukaniza gwekyoba olemerako mpaka tunajjamu nakola takubiira akyogere mu luganda omusaasire ndoza tutukaniza atasobola kyogera mu luwalabu kyogere mu luganda gati ai allah tusonyiira ono ali wano erinnya tuyogere tukanti ya hasani mmale mangi bwetumaliriza ekintu ekyo tewaliwo kirala kitwagala okujjako okumusabira ono kati yakuse malufumu musaasire nnyo wano mulyebasi kubaganyamu ebirowozo nga googere okuddawo eddayo egamba nti ai allah totuleetera kitemu olwakisa ekigenda okubaawo oba ekiguddewo owulira la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu okategedde kakati eyo nga tutola salaamu nga tuva wano lezo takubiira seekagire tukulembera abagambye ati ati seekakasanya zirajeeraabaganda abazizanyo wali wamunkulu kyentampalibadani tusaba tutereeze layini zaffe tutereeze niya zaffe neno tukuwa uganda waffe tetusiibuza nakyo naffe tekigenda okusiibuza ekyaffe kyekijja okusiibwa nakyo mwalimu atugambye takbira nnya nsooka alifatiha sami allahu liman hamida allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yatunulira naye byali wataliyo
kati yenna aliyo ng'amubanga gyatunuulira eddakiika 5 twetereze kusabira muganda waffe ze batusabe wano inshallah zitunuulire naye atukuvaawo wano tumusalire tugende ffenna tujje waliwo akadeezemu katono nnyo naye muddakiika ez'ettaano mwetereze nga weebuuze mubalase sijja baga nti mutunuulire musuuza ŋŋambye oyo kyafa era sigaye nti mutumye tenti mutunuulire oyo kubanga engeri gyetuwadde naye n'engeri gy'abadde akola ku muganda we nsanyuse nnyo. Owokubiri bw'amala okusala agenda batu byasala awe mugenda okutunuulira eri abanja Hasani Mande Male. Okusalira kwa mirundi 2.